Jebale Sebo. Kale Sebo nawe jebale ko Sebo. Amanya Sebo. Amanya nze ni Copan Beats Uganda. Okay. Obosobola kumpita CEO Kazikuba Management. Okay. Yes. Kazikuba egambe etya? Kazikuba nnungi, teyina tabbu yonna. Okay. Yes, Sebo. Watuletedde omuyimbi ow'enjawulo. Nze ndiwo okuvumbula bitone. Okay. Ndiwo okuvumbula bitone. Bingi byenvumbudde. Era kasanalaba omwana ono ng'ayimba bulungi. Ngamba kamuyambe mulage ensi. Okay. Osange ne mutegeera ne batuwa ku matu. Okay. Yes, Sebo. Akadde kano wakamala n'ebbanga ki? Myezi bwezi. Myezi bwezi. Dina dating yakoze. Yakoze. Okay. Abantu batwagadde batulaze omukwano wabula era ng'era kyenjo basaba batwongere obwagizi bwabwe. Okay. Kuba omwana yayimba kyekyamazima. Okay. Ate naze nenfuna omukisa nenfuna ne writer nga mulungi. Bamwagadde bamutaddeko omutima. Okay. Buli omu kwale kwegamba akola na mutima gumu. Okay, Kazikuba eno project omulamu wagujjawa okutandika okumanaginga abayimbi kale okuleetayo omuyimbi ow'enjawulo. Omulamu ekintu ekyo kyava dda nga nkyagala. Engeri gye nayimbako namanya omuyimbi biki byayitamu embonabona gy'abonaabonamu okufuna ettutumu. Okay. Nze byannemerera nembivako neŋŋamba naye gye bujja in future Katonda ali bampadde obusobozi njagala nnyambe ku mwana. Okay. Mwana yenna ng'alina talent. Yeah. Okay. Kwekufuna ekirowoozo ekyokutandika okumanaginga abayimbi. Okay. Yes, Sebo. Your Three Bros Media egambe etya? Three Bros Media nnungi. Okay. Teyina mutawaana. Project abaana bannamasaka badde bakoze batya? Badde tebakola bubi. Okay, waliwo project waluka yali ridimu waliwo ka offer ke mwali mwawaka abayimbi kaggwako 22 kali mwaka guno kiri kitya? Bingi bye mbateekateekera nga Kazikuba Management. Okay. Era nja kuba nga mbikwanjulira mu maaso awo. Akadde kano music ali atya mu Masaka nga bw'omuwulira Three Bros Media wadde generally ab'e Masaka abayimbi bali batya? Abayimbi kakati okusookera ddala music w'e Masaka nze nagenda okuva e Kampala okujja e Masaka nasanga music yali down nenjagala nteekewo kebbugumu mu Masaka music w'e Masaka azuukuke Katonda nnyambye kigenda kituukirira ebbugumu ddyo weeriri kubanga omuyimbi Bentaji bw'akutte buli omu owulira ayagala kutakayimba buli omu owulira ayagala kutakayimba. Okay. Abantu nga beerumaaluma waliwo amaloboozi ge nnawulidde nga waliwo omuyimbi ate alumbagana Kazikuba Management. Embeera eyo eri etya mu bayimbi b'e Masaka tubadde tubimazeemazeewo ensonga eyo gyogerako ki? Nze ensonga eyo kyenjogerako omuyimbi oyo ekyamazima alayika talina mpisa naye nze music mumazemu ebbanga akazannyo nkamanyi ne bw'anaalwanagana ne Kazikuba tasobola kumalako nayo wabula ekikulembera byonna ziba mpisa. Naye ku nsonga yonna kuba omuyimbi oyo ye bamumanyi bamita Joyce Land kuba gw'omu ku baproducer abampaliriza n'oŋŋamba Abba nkubire ennyimba za Three Bros Media bulire beeriko ginnyamba onkubire n'ez'omukulu oyo ozikube. Embeera yavudde ku ky'omukulu oyo empisa okusiiwuuka amaloboozi ne gawulikika bwe gatyo. Naye kenyini kyenkyebuuza kuba nange kenyini akimubuuza mu lwatu ne mubuuza omukulu kibuzibu ki bwe nnakola kiki kye nnakola kyowulira ekikunyigiriza kyotayatula nga akugamba kimu nze mbabuulidde Yes kyekyoka. Nze mbabuulidde. Yagamba nti katagenda kuddamu kukubira mu studio yamwe mbwagala kuleetanga producer akubirenga wano. Onaamukkiriza oba? Nze sikirinaako buzibu. Sikirinaako buzibu kuba ala ne bwembeera nze. Nsobola okukolagana ne producer omulala ne tukola oluyimba. Okay. So ye kati kibeera mu ye kikyayagala bwabanga nze awulira sikyakola bimunyumira. Dembe lyokozesa ku producer omulala. Ekyo tebakigaana. Okay, ekintu ky'empisa kino tukyogereko nga gwa abadde mbayimbi oza management z'abayimbi. Akadde kano managinga omuyimbi omuwala batabeera bangu wadde n'akamu. Ekintu ky'empisa ogenda kikola otya? Ekintu ky'empisa nze kimanyi kibeera mu muntu. Omuyimbi yenna nga talina mpisa aba tagenda sobola music. Okay. Kyenjagala okugamba abayimbi abayimbako oba n'oyo atandika oba n'asuubira okutandika music yo naakulemberwa mpisa. Kimenya nti omuntu bw'obeera n'empisa bayinza okuyita fala era bw'obeera omukkakkamu bakuyita fala nti ekyo kifala naye nga ggwe olina goals zo mu maaso. Buli lw'obeera nga weefuula nti nno ggwe oli wakabi oli ku top okusinga abaali kuyambyeko oba togenda ganyulwa mu music. Omuyimbi yenna atandika eyayimbako edda n'asuubira okutandika ekintu ekirina okulembera music wo zirina kubeera mpisa. Yes, Sebo. Okay, akadde kano Three Bros Media. Yes, Sebo. Buzibu ki bw'osanze mu music akadde kano w'e Masaka? Obuzibu bwensangawo mbeeramu ebichallenginga bingi naddala n'okolera omwana oluyimba n'ava mu studio ng'akuwaana oluyimba lwakabi n'agenda ate ebbali awo n'owulira ebigambo mu mbeera eyo n'owulira ebigambo ebitali birungi. So
kyalibadde kirungi omwana oyo ne muva mu studio nga mwenna mutegeeraganye nagamba producer omanyi kayimba kaneeno kayinza obutankolera n'alima kukusaasaanya bali kuba baakutira erinnya lyo ava mu studio ng'akuwanyewanye n'agamba oluyimba lulungi n'atuuka ebbali ate n'ayogera ebitali bituufu oluusi nga bamusize mu busizi bigambo olw'obukyayi bw'abantu obubeerawo esebo kuba si buli omu nti nno musanyufu esebo soka webaze bafans ab'e Masaka abakuwagidde abakuwadde amatu abawagidde ennyimba za Three Bros Media okusookera ddala Nico Pan ajja kusooka yeebalize ddala omukulu Abanike tuufu webali nnyo webalire ddala taata otuwadde empewo otuwadde amaanyi kindaze tino omuyimbi wange Bentaji singa n'abalala banaabeera batuwadde amaanyi g'otuwadde Masaka egenda kubeera ku top kuba nze kyembala njagala kututumula Masaka music industry ebeere ku top omuyimbi abeere ng'asobola okusinziira e Masaka nga ne walala bamupangisa n'ab'e Kampala nga bamuyita n'agenda n'akola naye ng'alina kudda Masaka kubanga ebitone bingi biva Masaka ne bigenda e Kampala lwaki naye nga basobola okubeerawo naye n'abaana ne babeera baakabi nja kwebaza bafans baffe bambi beebale kutwagala bongere okutwagala batuwa amatu bawagire omwana wange Bentaji Kazikuba management eriwo okuyamba abaana balina talent wayinza okubayo omwana nga baagala okweyunga ku Kazikuba wakyaliwo omukisa oba omukisa weeguli ebirooto byange binene nnyo kubanga njagala nkole record label wano mu Masaka ekyasinze nga nawe Kampala asobola ogyegomba record label ebeeramu ebintu bingi nja kuba nkusunirako maaso gye tugenda yesebo abakwagala abagala abaana bakolera ku nnyimba bayinza kufuna ku namba ki abagala Bentaji ayagala Bentaji oba ayagala okukolagana ne Nico Pan Beats owa Kazikuba asobola okuyita ku 0704 861 228 obeera oyogera nange butereevu ate ku YouTube Facebook eyo nakozesa Nico Pan Beats Yugi empozi omuyimbi yalina page bagiyita Bentaji